Ebya Bruno K si birungi bamutabukidde bubi nnyo songa embera y'omuyimbi Palaso teyeyagaza mbikuletedde kayz okuvuma full figure Diana Nabatanzi ne Freddy Lumbuye biranze byonna mbikuletedde oli ku Viki exclusive buterevu nnyo ne Wonderboy UG. Thank you so much for subscribing a video nkusabye jimpereka like mukwano bobatonda bakubanga ate ogikampera okosako subscribinga bobatonda bakubanga ate era o subscribinga. Tubera proudly sponsored by Diva Organic Natural and Healthy Products basangibwa ku Access Building Raga Road bajjanja bisadagala lya butonde litalina bulabe eri omubiri gwo n'obulamu bwo okutwaliza wamu ate ye Hajati Kalodo musomi wa dduwa singa oba oyina ebizibu ebyenjawulo mu business n'ebizibu ebyenjawulo byonna esimu ye esembyayo 067 mu kitabo ekiri mu krani ku mukono ogwa kono. Ka video bobo mazo okubeera nga ate okampera like lwaki nedda mu comment section yawe ngendo okubeera nga ate ntambulira wamu naawe nga ntandise ate n'omuyimbi Palaso embeera ye munnange ate yeyagaza olw'ensonga nti mugonvugonvu mulwadde era kitwalidde ddala kati akabanga almost ennaku nga 4 nambirira era abayimbi bangi abazenga bamulambulako mu ddwaliro jazzenga afunira obujjanjabi era nga nasembyeyo okututegeeza embeera omuyimbi ono mwali ye muyimbi era nga muganda waaba mukulu we Jose Chameleone agambye nti as soon as Katonda nga asazeewo agenda kubeera bulungi Palaso naye essaawa za kakati embeera ye sinzikakka mu nnyo nnyini ddala just yeetaaga kubanga afuna bufunyissaalayo gwe amulaba amunyumirwa n'ayagala music yiwe ebyo ng'ate mbitadde ku bbali. Bruno K abantu bamutabukidde era bwe batyo ne batandika n'okusikayo ebintu ebikadde lwaki lwa nsonga y'abaana bano oba mujjukira yolese ekitone auditions ezaaliwo omukulu amanyiddwa ng'era mukulu anagoba abaana be yagamba nti bawunya kati abaana abo be bayita muwunya omukulu ono amanyiddwa nga Bruno K yavaayo bwatyo n'abeera nga abakwatako oluvannyuma lw'okubanga bawali bagobeddwa mu auditions ezo ezayolese ekitone omwaka guli gwennyini oguwedde. So kakati abaana bano ebyo bye bifaananyi byolaba embeera mwe bali naddala omu ku baana bano agamba nti embeera emuyinze Bruno K yabakozesanga bukozesa ebintu ebimu teyabifunanga wabula abantu bavudde ne batandika okubeera nga abamu bawolereza Bruno K ate nga abalala bo bamwatakinga bagamba iyi Bruno K lwaki Oscar wamukozesa naye n'omusuula waawo ye ne bana abaana wasuubiza ensi era n'ogamba nti kekiribe ki olibayirawo omubiri lwaki kati kiri bwe kiti munnange Bruno K saidi zeeyo tebimutambulira bulungi naye nga abalenzi bano abantu abasinga atera bavuddeyo nabo ne babanga babawa advice bagamba omuntu bw'aba yakuyambako wano na wali tekikwetaagisa ate kusooka kukandaalirira nnyo buli kimu nti ogenda kukifunamu ye okusobola okusurvivinga mbulamu buno n'ekirala nti muli basajja. So ndabye comments ez'enjawulo naye nga wennyini awo naawe wenjagala okubeera nga oteeseza wamu n'abateesa abateeseza edda kiki kyolowooza ku Bruno K n'abaana bano abamuwunya okossaako ne mwana mulenzi Oscar ddala kituufu Bruno K yali akozesa bukozesa abantu bano oba yatuuka naye watuuse n'agamba nti mbalaze ensi ekimala kimala ng'ate ye full figure ne Diana Nabatanzi okossaako Freddy Lumbuye ensonga zikyalandira ddala maaso anti omukulu kayz wa NBS Uncut abatabukidde bubi nnyo era bw'atyo n'abeera nga abavuma ebitenkanika ate ku mulundi guno ye full figure bamuyisizza bubi nnyo nnyini ddala ekitenkanika omuntu kyatasobola na kulowooza nti yi omuntu ali ku TV ddala osobola okuvuma omuntu okutuuka ku extent eno ye abaffe Uganda Communications bagiyita batya UCC ekkiriza
ba presenters nga ba kayz okwabuzinga nokola ki n'okubeera nga bayisayisaamu amaaso n'okuvuma abantu kumpewo butereevu nga ne bakama baabwe tebasobola bacontrollinga mu comment section yawo wenjagala okutambuliramu nawe kambalekere akatambi kano aka kayz. Naye amawulire gajja mu nnyambala nga wondaba ndi very smart from head to toe. Maama nnyabo waabawo omulabo omuwabuzi w'omukulembeze eyayimba simanyi ngenda gabako mazzi ewaffe. Omukyala Nakangubi full figure Jennifer yakwata obuwunga n'abusiiga mu mutwe, n'akwata ebisiriza n'abyesiga mu maaso kye bayita make-up, n'akwata engoye z'okuwirubaalo n'azambala ku mukolo gwa banno omuyite worst dressed personality of the day. Bamuyita full figure. Omukulu oyo okuyimba kwa mulema buli kimu ne full figure ojyote ku mukolo gwa banno mu saati za promotion. Kyekisooka noŋŋamba full figure wabuliddwayo ku lugoye olunyirivu n'ojjira mu jiini ziri ez'omukajja kakaaga 3 kakaaga 2 gwe presidential advisor agamba oyina ne office namba n'ojja mu saati eriko promotion n'obeera ne kimasiki weewo covid yajja naye waliwo ne masiki gy'oteekako nga yeekuleetera covid. Enviri nozikwa brand wakaina wayima omumwe osiigira akatwe ne kabanga katena gwe nosiiga enviri n'obuwunga bwa kasooli ng'ozze ku mukolo gwa munno obaawo otya nga gwe buli mukolo gwasinga obutanyuma. Mu kulayira kwa President Museveni mu 2021 ekkololo wajja n'engatto y'omukajja neekutuka nga tonnayingira na gate okakanozeemu mu nigi na ze wamanyira. Lwaki omukyalo ow'ekitiibwa nga ggwe alina ne supermarket ku Salama Road etunda greens? Lwaki oba osobola okuba nti no ojja ku mukolo bw'otyo full figure n'oyambala engoye zitajjayo na figure maama wo kye yakuwa leka kikankane? Lwaki oba bw'otyo? Toyinza kuŋŋamba nti nno kupata ennamba okwabaddeko ba general secretary kwabaddeko security yonna kwabaddeko government officials abantu b'eddiini nga pastor Bujingo naye gwe n'osalawo okugira mu ssuuka y'essaati. Toyinza tuswaza bwotyo ng'ate ogamba ofunye nnyo mu gavumenti eno. Si kyekyo kyokka mwakaayanidde emmere. Full figure. Why would you do that? Temwakomyawo mwabagenze kukutya mwabagenze mu kujagulizaako munnamu emyaka 48 ne mutawala n'oluseke ne mudda mu kusabiriza ssente gwe ne Tamale emirundi junior era okakana ssente za hamu mwazifunye n'eza Maama Fiina. Lwaki mugenda ku mikolo wadde ku mukolo tekubulako musiiwuufu? Lwaki mugenda ku mikolo egy'ebbeeyi mu bintu ebya layisi n'empisa eza layisi? Full figure manya layini yo olina okukoma. Okitegera waba wamanyira mikolo gino ya Salama Munyonyo waba wamanyira gino eno gye muli ebyennyanja emulungu gy'oba osigala tosala mu bantu kye bayita delegate olina oba nga oli full to capacity. Dr. Jose Chameleone yabbye suuti tukapa n'abeera nti yoyo ddala yali alamuza Kyabwa Road Mayor naye gwe eyali ayagala n'obeera woman MP weewaawo ebitabo walina bya mugigi oŋŋamba otya nti ogira mu saati ya promotion. Ezo saati twazigabanga musanyuka TV tusimbudde n'ogamba gwe gy'osazeewo okugiramu n'oyimirira n'abaana babuca abanyumyewo bulungi wee batyo nga gwe owanise n'ekigalo osibye n'ekimiyu n'ettaaga kirabika wagirondaawo gye wayingirirako. That is so embarrassing. Full figure. No. Ekyo sikyagala era tokiddangamu nkutadde sikuzzaako mukono.